Abantu bagamba nnyo nti nvuma era nkubuuza nali nkuvumyeko oba nkuvumyemu kati otegere nti nvuma. Sivuma muntu atanvumye abali ku Caviton njagala baddamu kino. Sivuma muntu atanvumye ate njogera mazima tewali nsonga lwaki mba nnimbira omuntu kubanga okulimba Bible tekukiriza nze nalokoka mutima gwange n'omwoyo nange kennyini kubanga kibale kisa kya Katonda okubeera kino kyendi ndi mukozi wa Soul TV ojja kuna Monday to Friday lindako ewatuufu wakati woli kyali ku programu eri yennyini anti nze nkugambye gwe obadde omanyi nagenda kukola ki oba ekyo kyennyini kyemukola kati ye yali contract yange nga oyina kukolera wabbali nga yo programu egenda maaso gwe omanyi nagenda kukola ki na sayininga ki lwaki buli muntu kati ayogera ku soroti we bajogerako we badde yogerwako manyi nti wagenda kusitula kintu kyambuke kivewe kibadde kakati gwe omanyi kye nasayininga kyayambuse naye kati waliwo ekyajjidde let me tell you something nga tonnaba kumanya nti nagobeddwa omanyi nagenda kukola ki oba kino kyennyini kyenkola kye nagenda okukola ekyokukuba kati koyogera ku soroti era kati nze njogera ku soroti nakati oyogera ku soroti lwe batajimbozi na full figure lwaki siyogera ku kaba senkubuge siyogera ku bamutebi kakati ekyala njagala okutegeeza omuntu adala ku Caviton njagala nkuwayo kateke katono manyi nabagamba okutegeera siku abawaza tesiteeka omuntu yenna ng'oli mukozi opposite yokozesebwa kugobwa kuba buli we bakuwa omulimu manya nti olinayo okugobwa sigwa jjajjaawo otyo webale nnyo kati abantu tebakimanyi ontegedde bulungi gwafuuse gugwo kiringa okuzaalibwa opposite y'obulamu kufa buli ekizaalibwa kimala ne kikola ki tugambe nti mukola stanti omanyi kati wano kutegeera omanyi obuzibu tulina tamanyi nti tamanyi that is a big problem ate bo beefuula nnyo nti bamanyi nnyongera okujjukisa sinoonya mulimu simanyi wewandika application sinoonya program proposal yes oba proposal nze ndi employer nze mulimu kati abantu gye beerabira abantu bagambye engoye z'ennungi agenda kuzambala kati nga takyakeera ku TV bate sambali ya TV gwe kunyuma kati wano eno yasende mmeka lengera ekikooti gibuuza omuntu oba male kuyimuka ogirabe kubanga badenda kugamba mbu akaviiri kagenda kyukamu kati kajja aka black kakyali kali kennyini kakati ebyo byonna bw'omala obbiraba buli muntu wolikola nnyo beere nga oyogerwako naye sooka otuyambeko ekintu kimu oba boogera ku musavi batuuka nga toyogerwako toyina kyoli yiino poloti etundibwa n'ennyumba yaamu esangibwa wa Kisonga wakava e Nansana mu katawuni k'Ebbanda tawuni ekuze amakubo malungi era n'ebikondo byolaba bye byawula akabanja mweri ku banneyiba ennyumba eno ya bisenge bibiri n'eddiro eddene ebulako plasta na kuggala weri waliwo abantu bangi era osobola okuvaayo n'okulya mu kibuga Kampala naawe ayagala poloti ez'ebyapa 15 ebuddo omukubira ku ssimu wansi awo n'obeera ng'oyogera ne nannyini waabyo direct. Abapasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamukamu balina engoye nga t-shirts plain neze ziriko ebifaananyi sweater shirts jeans shorts capes unisex pants, jumpers, misipi, branded stockings, sweaters, kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okuderivalingira mutegeregana. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala balina donuts bread eby'omulembe basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifunda tewunya ate tenunwamu oyina ssomero oyina ddwaliro mizigo maka kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayozi z'ezinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa keedi oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Nze lujja mukwano gwammwe ne mwannyinaze Jennifer Full Figure ku lunaku olukakkamu weeruti tuli kusula motors we tusinzira tubeera nga tusaasaana ensi yonna nga tunayogera ku success and failure based on reason and reality ne
reason as the world masterpiece kosana ebyawandiikibwa mu Bible nsaba Jennifer full figure asoka ababuuzeeko anyonyole ne kusula motors tusumulule. Alright, mbabuuzako abato bakulujja ku Caviton. Mwebale kutwagala, subscribe, mwebale kutukirizaamu. Nabagamba nti Bible gama mazima gali bafula beddembe twesegama nnyo ku mazima n'okufumintiriza. That's why tulabana katabo success and fire based on reason and reality. Reason as the word masterpiece. Bona tuwina mu Luganda ne mu Luzungu abantu bangi badde babuuza nnyo nti full figure asoma katabo ki. Entegera nnyo Luganda kubanga I'm proud to be Ugandan, attend ndi mu sibuka mu Central. So that's why I'm proud. Era njagala nnyo olulimi lwange, njagala nnyo ensi yange. Sigirinako buzibu. Nyongera bajukiza nti avian kadagala k'amannyo tojja mulinnyo. Amannyo gakulumaganya nyeera osobola okusenyesa avian. Nakyo toothpaste nobeera maridadi sana. Ate gwandaba osobola okukozesa avian body cream. Tuli kusula motors tulonde motoka empya n'enkadde jangu ogule motoka ku kibanja mpola. Tetusenka wano tuli kubanga tuli ku ttaka lyaffe. Jangu swa nyine omulaba boyinza okuyita ku 0701 879187 direct era mu office za Sula Motors. Jangu ogule motoka oba tundewe motoka. Bugeriyo estate batunda ttaka. Genda wali ku office zaabwe opposite ne club ya Nyonde na Jana Nkumbi. Ofune ttaka erendagano n'era ekyapa. Bajja kukuza ttaka okusinza okuvira ddala ku milioni emu. Genda obayune. Supermania. Bakola sauna steam ne gym anti-aging. Genda balina 2 bedrooms, balina relaxing room, genda relaxing olowooza ki kyengenda okukola. Tulinawo swimming pool party, tulinawo tulinawo ne restaurant. Mu Mwanguda tugenda kuddamu tubalaga ekisaawe ekituuse. Omanyi bagamba totta kibe nga tonna kikene nyanduso. Abantu abadde boogera ebigambo bingi nnyo. Mbajjukiza nti bw'oba ojjukira mu kusookera ddala twabalaga obutebe colors ezigenda ogenda mu kisaawe ezaali mu test ze bateekamu. So netudda ku mutendera ogwasooka amayinja ga silver wansi. Yes. Batandise okuteekamu yellow. Abantu ne boogera bingi ku katebe ka yellow naye totta kibe nga tonna kikene nyandusu colors endala zonna mweziri zagenze mukwamu alabanga spaces ezisigalamu nga wall design ezigenda okugendamu. So essaawa yonna ekisaawe kyo kidduka speed ya yiri tugenda kubanga kiggulwawo. Nyongera bajikiza papa misa akisema kula agenda kubanga launchinga 19 agenda kubeera wa Kampala Sena Hotel. Genda muwagire kuba papa tetumbanja nyimba twagala muntu na music. Atuzimbe emyoyo atunyige biwundi ya papa Misachi at 46. Yes, at 46 years. Genda wagire Misachi Semakula. Okay. Mumbere yo kintu kibenga kitambula. So program yo lunako olwalero tugenda soka tujesigamize ku belief oba enzikiriza. Wekirizo otya lwaki tugenda kusoma twogera kwekiririzamu. Abantu abasinga tebawudde kusoma na kukola. That's why mbagamanyi nti abantu tebawula wisdom ku knowledge. Abantu bangi basoma naye ba failures. Ate ne bawala n'abatasoma abalina bye beekoledde oba bali success. Okusoma kwawukana n'okukola. Oluzungu lwawukana ne ssente era okumanya oluzungu si bwe bugagga. Ebintu ebyawukanira ddala. Yawulo okusoma n'okukola n'okufuna nabyo byawukanira ddala byanjawulo nnyo mu bulamu bw'omuntu. Total difference. But people balowooza nasoma nnyo in a degree, I have a diplomas, ntambudde ensi n'ensi. That is no sense. What do you bring? Kiki oteeka ku table? Oyina ki? Olaga ki? Ensi ogiraze eki? So that's why tugenda kwogerako belief. Ne Bible eyogera nga tetunabagenda nja kusooka ekyawandiikibwa. Bible eyogera mu Baluumi 21:21 egamba nti wano okukkiriza mu mutima buli kimu kisoboka. That's why tukutte success and fire based on reason and reality ne twogera ku belief. Abantu sobola basomera. So belief mu katabo omukulu Hajja Miss Kigunuke yawandiika agamba nti belief is a key factor in success or failure. Nanyigawo full stop. Nti wetukiriza mu lulimi olutegerekeka Oluganda nti kino kisumuluzo either ekyobuwanguzi oba okulemererwa. Okukkiriza kwo. Nakugamba nti okwekkiririzaamu kintu kikulu nnyo okumanya kyoyagala nekyoli. Some people tebamanyi kye baagala. Wabula bali awo, they are there for fighting for nothing. Alwanisa n'engalo ezimuliisa. Waliwo abantu abalwana nga beerwanyisa bokka. Ojja kulwanyisa fulufiga omuntu wakulemesa owino. Genda mu kikubero ojja okuzifuna omukisa gwe gutama naye. Ne bwoggalawo gusigala gwe gudde. Omuntu wakulwanyisa kusula motos. Genda wa eri kuspia moto. Olabe ekiri ati. You know? Kuba ojja kunnemesa alonja agenda kuspia moto. Era njatama n'omukisa gwange. Maybe tomanya ate na wano wonnemesa togenda kubanga gwe nnyiniwo. Togenda kuwa sente mbadde nfuna. Kubanga era when najjawo tewaliiwo. Yes, tosobola kukola kyenkola. Let me tell you something.
abantu abamu balwana naye nga balwanagana na Katonda kati ffe Katonda tujje wala tununudde abantu bagamba nnyo nti nvuma era nkubuuza nali nkuvumyeko oba nkuvumemu kati otegere nti nvuma sivuma muntu atanvumye abali ku Caviton njagala baddamu kino sivuma muntu atanvumye ate njogera mazima tewali nsonga lwaki mba nnimbira omuntu kubanga okulimba Bible tekukiriza nze nalokoka mutima gwange n'omwoyo nange kennyini kubanga kibadde kisa kya Katonda okubeera kino kyendi tewali nsonga lwaki mba nkufulinga tewali nsonga lwaki mba omuntu for nothing tewali lwaki nsonga mba nkulumba some people temumanyi mulwana ne full figure naye you don't know because omanyota kino kyemukola oba kati kyena sayiningira because buli muntu katayogera ku Salt TV do you know omanyo oba kino kyena sayiningira contract ngagumaze okuyitawo omulimu gwogukoze you know nga maze omulimu gwange nkoze ne balance bagenda kumumpa do you know that because tukumanate wana manyi contract yange nagenda kola ki nayo oli wamaanyi yes that your power ogenda mu kifune tutandika kwogera ku kifo ekyo mwenna mwina TV na mukera kundaba onkubira ngo ndaba no ngamba naye nga tena program ta favor nange mbako shate ne nkubira nate no ndaba inama you know nyongera kujukisa sinonya mulimu simayi wandika application sinonya program proposal yes or proposal omanyo mwami gobayita balyeku Moses mukwano gwangu ababa ansasula lunaku lulabiseyo ate mu dollars njagala ogeno mujeko interview era na pushing nnyo TV oba do you remember that so kati go oda ku full figure no munafuya nafuya bano rowoza nti tulire kule level yem ebyo na sandi biganye solo kunnafuya ne wandire so mulala nafuye tolabayo mwana mulugwala anvuma tolabayo mwana mukiga anvuma tolabayo mwana munyankola anvuma kabere omusoga abaganda abaffe abani Bugande ne tukadi ku ntiko Bugande likula chovwa tebali fuga abaganda baliyamu kabaka olukale bamuwangusa n'agamba nti mbakolimidde obuganda bwakolimirwa kabaka nga bamaze omuwangangusa n'abaganda tasanyizaawo obuganda abadde muganda n'alikomya obuganda libeera mu westana n'akolima Museveni ye mukulembeza asoose okufuga ne 5 regions tewali yali afuze nazo kakati kino kyenjagala okulaga ebyo bana lwaki mbyogera kiruma esawa yayo twandibadde basanyufu nnyo okulaba nga Susan Makula yafumbira Omunyarwanda fe abaganda twandibadde tukuba gudi kudde tugenda kusololeza tusanyukirawa mukoddomi waffe ayinawo tugeye tuvuba ewamuko buli agenda ewamuko arabitafutafu era mukazi ze musale enkoko mukazi ze mwete kibumba you get me naye kiruma okulaba ku mikutu gya social media tekuli mwana mukiga avuma Susan tekuli Munyarwanda avuma Susan tekuli mulugwala avuma Susan abamuvuma ye fefe nyini nabo mbekweka muffe bogamba fefe nyini it's okay Abanyarwanda bagala Susan recently abaddeyo bwe mwamunyiza bujingo namuteka kunyonyi nambozo yagala kulaka kulwa nga njagala kolambula ku Rwanda bule mumunyize eri omanyi muroka je bamuwadde javuga ewa omanyi Susan muroka je bamuwadde ngani amuwa bawe nga amazo mu buli embozi y'okuzaayo eri ya X munyiza baba anonya kyamukolera asanyuke Susan bamuwadde motoka yes mukama ngenda ko kusoti olabe javuga eyo natuveyo ebyo natubandibadde bikulu Susan wichi yozoke mwamogera yogera ko dda nasigala nga ye yagala nga ye gatanga anyirira nga alya kuba yongera kunyirira naye omwana wa Susan Makula muleta wachi ebira yamanyi so togera networking togera okukiriza belief je tubeeramu tukakubye twagala oba okulemererwa then togera ne kukwerwanisanga ye okulwanisanga abantu atabanda amanda n'akadamu networking kintu kikulu nnyo mu bulamu twaliko mu musomo gwa mwami Mr. Lule boot camp business boot camp omwami bakaluba mukasa mwagala nnyo respect you n'omwami omulala semakadde basomesa ku networking era ne batulaga networking wawe batuusizza naki aji kyakola kuba kati aji bantu bamusindika sene bali mu America bali uddawa nabategerera ku bizimbe nabazimbira ebizimbe naye yakola nje bata networking bujingo esawa yayo tasoba kuma mwana wange mulimu kuba sina kye nali mukoze mwagaliza wakozeko kyokola ate no kiteekayo ate sinava nayo tebakulimba nti navuddeyo ndi mukozi wa Salt TV ojja kuna Monday to Friday lindako ewatuufu wakati woli kyali ku program eri yennyini anti nze nkugambye gw'obadde omanyi nagenda kukola ki oba ekyo kyennyini kyemukola kati ye yali contract yange
nga oyina kukolera wabbali nga yo program egenda maaso gwe manyi nagenda kukola kina sayininga ki lwaki buli muntu kati ayogera ku soroti we bajogerako we badde yogerwako manyi nti wagenda kusitula kintu kyambuke kivewe kibadde kakati gwe manyi kina sayininga kyayambuze naye kati waliwo ekyajjidde let me tell you something nga tonnaba kumanya nti nagobeddwa omanyi nagenda kukola ki oba kino kyenyini kyenkola kye nagenda okukola ekyokukuba kati koyogera ku soroti era kati nze njogera ku soroti nakati oyogera ku soroti lwe batajimbozi na full figure lwaki siyogera ku kaba senkubuge siyogera ku bamutebi kakati ekyala njagala okutegeeza omuntu adala ku Caviton njagala nkuwayo kateke katono manyi nabagamba okutegeera si kwabawaza tesiteeka omuntu yenna ng'oli mukozi opposite y'okozesebwa kugobwa kuba buli we bakuwa omulimu manya nti olinayo okugobwa si gwa jjajjaawo otyo webale nnyo kati abantu tebakimanyi ontegedde bulungi gwafuuse gugwo kiringa okuzaalibwa opposite y'obulamu kufa buli ekizaalibwa kimala ne kikola ki yoba Bible egamba nti ettaka mutaka evimuvu buli ekizaalibwa omukazi kimala ne kikola kitya opposite y'obulamu kufa tyobola abantu bangi balowooza bati bajja kufa balero ne balowooza nti baba libera imoto no way tetulina alien ku nsi tetulina alien ku nsi ojja kufa you supposed to die the end of life so mukino gwe opposite njagala kusomesa basirusiru no nze sinagobebwa nsomesa kati mononda bayensa ogenda gigamba ki kuba bikyatusoberedde ate abantu kati amazima balina gajja wano n'okuyiga kati kyenkugamba nti nno gw'omanya otya nti ekyo kyekimu ku byali mu contract tugambe nti mukola stanti omanyi kati wano okutegeera omanyi obuzibu tulina tamanyi nti tamanyi that is a big problem ate bo beefuula nnyo nti bamanyi because nga tonna bagamba nti ngobedde wasomako mu contract yange omanyi kiki nagenda okukolayo lwaki right now oyogera ku sort era TV neyogerwako lwaki eyogerwako right now eringa yaguddewo jjo batugamba nti bakugobana ku lunaku olusooka nga bakozi bano boyina okukola nabo bakulemesezza okugenda ku show mubijjukira ebyamutebine kakati njagala obategeeza anyway bayidayo yaggwa mu lunaku lumu enkera ne tukulaba ku TV kati bw'ononda bayensi ogenda gigamba otya kati kyengugamba nti tamanyi nti tamanyi okutegeera si kwa buwaze bagamba wawe omudde ku mpewo gwamanyi ki oba ati kyengugamba nti mu segment ya oba mu contract yange mwalimu kigo kyoyagala omanye watwala obuddo kimanyako no stra ne UCC ne jana yingira mu kintu watwala obuddo kumanya kiki exactly kye najjo kola ate enkera nali wabbanga ki yemu nga bakulaga ngo otuuse mu benzi engamba ate bannayi kino kinagwera tota kibe abantu obalekanga awo abamu bagambe sina capacity ekola ku ma TV gwokala olina capacity ekolayo abala bagamba toyina capacity ekola ku radio eyabo yenyini bossi waabwe ansasula padde gwe bali bakikoleddeko lwaki bossi wo ampita nembera ku radio yemu gyobeerako lwaki radio ne TV zikwagala nnyo full figure okukozesa naye ate mama okukozesa ofuna abakulwanisa mangu buli muntu wali bamulwana buli muntu wali bamulwana n'abatunda ennyanya balwana abatunda emindi balwana abatunda obwambe balwana oba oyagala okumanya ewasibukadde kugendako mu butale bw'omubuulo n'obwennyanya genda oteke mu mudala gw'omuntu atunda bbiringanya abo abalayisi boyita abalayisi ojja kutegeera nti eddego lingi kakati ekyokubiri omuntu ow'amaanyi bamulwana buli muntu yena alina wooli nga toyogerwako you are nothing you supposed to do olina okukola ennyo basobole okwogerako olina okukola nnyo basobole okuba nga bakulwana nga tewali akulwana nga tewali akwogerako you are nothing you are nothing kola nnyo olabe engata entuuka kola nnyo olabe ng'oyogerwako kola nnyo obeere nga wova oba kumisinga kola nnyo obeere eddibu wankukikunyonyola ntya mbewunya balwana fulufiga wootali kola nnyo obeere nga gwoyogerwako tulina problem bw'ogenda awantu kati nga nze fulufiga bwengenda awantu kkirizagana nja kwetikkawo because I'm energetic full figure watali kweno shoje mbadde ntansola bakigenda bakitya ngabye bikubye nebuuza ante bayo sisobola kubeera wantu ne sogerwako kati wabeerawo abantu nga bakadde baawo bakasanga bemanyi bakabejja nze njogerwako ate nze nina favor sigenda wantu nga boss mukwano gwange oba nanyini ba CEO abeera mukwano gwange abeera mmanyi kubanga kyovola simala kuyita mbana ate muyite wagu nite
mba direct eba direct call eba direct full figure wano nasobola sente meka bla bla sayininga wano kakati ekyo nakyo kizibu kati kyebuze kuggwe kuba kati nze sinoonya mulimu nze ndi employer nze mulimu kati abantu gye beerabira abantu bagambye engoye z'ennungi agenda kuzambala kati nga takyakera ku TV bate samba lya TV gwe kunyuma kati wano eno yasende mmeka lengera ekikooti gibuuza omuntu oba maleko yimuka ogirabe kubanga badde ndagamba mbu akaviiri kagenda kyukamu kati kajja aka black kakyali kali kennyini kakati ebyo byonna bw'omala obbiraba buli muntu wolikola nnyo beere nga oyogerwako naye sooka otuyambeko ekintu kimu olaba boogera ku Museveni bwatuuka nga toyogerwako tolina kyoli sooka onyambeko bino ebintu wammanga njagala nkubuze kimu ng'onziramu okikola otya okubanga oli full figure gwe tulaba mu mbeera yonna waliyo abatakwagala n'abakwagala osigala oyitawo okikola otya kitiibwa kya Katonda kisa kya Katonda feva mukisa gwa Katonda Katonda yabigaba okikola otya okubanga oyagala omwana ayimulima nti saabisaanira bino kyenafuuka abalala babanga basoma sabisaanira abiye Katonda oyo abeera Katonda tewali kintu kyonna buli kintu kyonna ekirimu Katonda era nze omuntu ananyisa olwanagala na Katonda nze nkuze ndi nsi ya leta leka nkubuleko mu Bible eyogera ku Kabaka Solomoni yali mwana mwende omukulu yatuma baawe yegomba mukazi we namutuma mu kulwana nakosa mukazi we bazala Kabaka Solomoni oba Kabaka Solomoni wawangala nnyo njagala okuzza ku muntu omwangu omuntu gwajja okutegeera amangu jjajja ffe Ismaili yali mwana mwende. Do you remember that? Ismaili yava mu lunyiriri obuyisiramu bonna butandikira ku Ismaili yali mwana mwende. Ismaili Sara amala okutuuka mu myaka 46 ali mu kuzaala. Agai yali mukozi we house girl. Ayagala Abraham. Bazala omwana Ismaili. Bamala omuzaala. Sara tamufunako obujja babagobaganya. Era Ismaili okulaba ku Abraham okuddamu okumulaba. Yamunabako nga afudde yajja kuziika. Mu Ismaili mwe muva olunyiriri obuyisiramu. Omanyi kye kitegeeza. Omwana omwende. Kati gwe ngamba nti banzala mukojja mange. Ekyokulala. Njagala okwata background z'abantu abanene mu ggwanga. Ntandika na ku president. Mulaalo mulunzi. You know? Tosobola byafaayo bye. Muzeyi Amosi. Jajja waffe nga onogamba nti Abraham. Tosobola gamba nti Amosi yalina bwati ne tosobola mu describing nga nogamba kati nga onogamba nti omwana wa Kirumira, omwana wa you know, betwandiyogeddeko. Tosobola. Background zibeerawo nga kugatta bugatta. Yes, Kristo yennyini yazaalibwa mu kiraalo. Yaterekebwa musajja Yusufu. Ate alina kye yali ayina. Yusufu bamutunda baganda be nga bamutunze nga muddu. N'afuuka prime minister mu Egypt. Bagendayo nga babatunza ate yanunula ki? You get me? So, bwenakuza mu Bible tojja kulemwa era ojja kugamba abaana benjogerako kambaleke kati nze n'ensi yaleeta. Bonna sina background nti kojja wange yandeta wano kojja nteka wano kisa kya Katonda neeyisa yange n'okufumitiza. Gwe kyondabamu oba mulakyandabamu si kyendi. Tulina abantu abatugulumingako ebigambo banendowooza bagatubeere. Ne Katonda alina watu drivinga tubeere wakye tuli. Nyina kye njagalira still tukyoge tukooneko. Wembeera naawe nga tubijje ku bya social media bino ebya TV nga tuli ku ground tuyita mu bantu. Ndaba abaana abato, abavubuka, bamaama, bataata nga buli omu ayita full figure. Ng'ate balina smile lwaki? Anti kati nkugambye nti abantu abatulwana babaagala kulaga kifaananyi kibi eri abantu. Nze abaali bananona nti oyo omwana anneebakako balaba nga abaana ba president bajja ewange okulaba omwana bankyalira banfaako muze yampita muwala we ne bateekayo ekifaananyi ekibi nga baagala kunyonoona kutema amatabi ago. Nera nendipooti nga nendoopa naŋŋamba nankwasa jje n'omu naŋŋamba genda mu kkooti. Njawulira ekya social media ku kino ekyali yalite nkugambye ku ground wano nga byaddala tusinkanye full figure anti kati nawe kennyini bwe tutaba ku social media nga ndi nawe nga twogera ebintu bya family ebyamaka ebyokulaakulana ndowooza oba ne full figure omulala atali ono era olaba full figure gwe wandyegombye buli muntu okusinkana era olaba abantu ababa banninze okunsinkana babazze. Buli enkola naye embeera n'abanninze nga batudde. Social media tuba tuwa endowooza ojja vumwamu. Anti kati okutegeera nagambe si kwabuwaza ate sitteeka. Njagala okutegeeza mu nsi, let me tell you something. Yesu Kristo bwe yali atambula bagenda ewa Pilato nga baagala kutta Yesu. Ne Abafalisaayo
ne baba Petero nabagamba Yesu ono musajja mutawachi ne bagamba mbuyeyite omwana wa Katonda nabagamba akoze eki mbuyeyita omwana wa Katonda nabagamba nze siraba musango omusajja ono gwakozesa kimutisa n'asula ebbaluwa wansi ne baddayo waliwo olunaku lw'okuyitako ne bamugamba olunaku lw'okuyitako balina okutta omuntu omwomu Petero n'ababuuza gundi n'ababuuza nabagamba ku Yesu omubuulizi w'enjiri priest n'omubbi balaba omukwasi w'abakazi omutemu akijanya abantu mbawe tuleke wani ani gwe tuba tutta tuleke wani tujje wani bamugamba tuwe balaba Yesu afe omukwasi w'abakazi omutemu akomewo akwata abakazi n'abaana tutte naye ono abuulira enjiri azuukiza n'abafu mutte gabbo kye balaba so oba ontegedde kakati abantu bangi abaagala tube bubi abatakkiriza kikyo feva gy'olina abatakkiriza kikyoli abakulwana buli muntu anwana oba buli muntu anvuma ku mukutu gwe ayinako waka wange era omukutu gwe gwazimbibwa full figure nze ne bwono nwana otesigenda kugwa kuba ndi self made nkibagamba nnyo ne bwono nwana otya nagambe obujja bwakulemesa wino ogenda mu kikuubo ne bwono nemesa soloti baninze kumpita Katonda ateme kuba weitali Bible egamba nti Katonda asitula abo gwe bonyoma kiri mu Bakolinso Katonda asitula abo bonyoma n'abakozesa okulaga abayita abagezigezi ate Samuel ekyokubira essula 28 egamba nti Katonda asitula anakunazako ebisotosoto n'akutuza n'abalangira kyekire kyawandikwa kye nakusomedde nti okukkiriza mu mutima gwo mu Abebbulaniya 20:21 boba n'okukkiriza mu mutima gwo tewali kisobola kukola ki kulema kalinza mu blessed ate ndi mugezi Katonda yantonda ndi mugezi wadde nga sasoma nnyo kubeera na degrees oyina nze njagala gwangamba mbu oyina degrees tujja ebyapa kati gwe mmanyiko omanyiko olusi we mba nsasula nkuyita byemusanga ne mugamba awo si wagundi awo si wawe abo tubamanyira nabo tubayina kati gwe mmanyiko manyo kugamba wekkiririzaamu kisoboka yes nalabyeko omuntu omu nga ndipira ani sijja mwogerako muwa mileage ng'agamba mbu yansabira omulimu kubukedde mbu bamukubira mbu bangoba nze tebangubangako kubukedde mujjuke onako nayomba ne sempale nako mugenda kubukedde watosobola kuvuma bujingo ne kakande nze okwagala okwange tebakugula nayagala bujingo nga tammanyira nga talimanya ne Susan Makula nga simanyi nti ndi balaba nako nga tina nansonga naye natunuya butunuzi lwaki babavuma nenda bange kivumya Makula buli abamuvuma bona banakiyombekedde abalabale mabaferiya abalabe gomba bujingo natunulira omusajja bujingo nze nga kiroto kya buli mukazi ku nsi buli muntu ekiroto ky'omukazi yenna ali ku nsi omusajja bujingo kiroto kya buli mukazi ali ku nsi bujingo anyirira boy bujingo ayimirira watalina IT y'Abanyarwanda abo ayina sikini ameremenya alinga ekyokulya ayina ebiseera muno vako oli bujingo oli gwe mwali mumanyi omukazi gwe yaratta amanyi g'okunyirira ku lwaleero tugasse ku mukyala oba ssente tugasse ku mukyala ate lujingo luli alina ssente nyingi alisinki wali emabega atanafuna omuntu yenna onyirira mirembe abasajja bangi balina amaka tebalina mirembe tebaswana waka waabwe nga ssente oli azina naye nga azina zireka ne basajja bamaika abatalya waka waabwe naye nga lunaku alekawo essente bwe kintu akyeta naye ng'olunyuka n'afuna wali obuntu nga n'omukazi amwekengera okulya obutwa agwazaddemu abaana abakazi bangi basanga mu bbaala ng'akutta ogukipa gw'amazzi omubuuzi ogenda ddi bakambunda omupiira ne guggwa n'alemerawo nga kyayagala agende waka obudde nga buyisa yebakawo eddakiika ntono asobole ofubutukawo abala balina lumu bapangisa dda gy'asookera okwebaka ne ziwera 7-8 eri nga yakoowa okudda obuzze waka abanga adda mu geyeena so Susan tumuwe credit kukunyirira kw'omusumba exactly 100%. Gana amazima ge yatandise okkoonako. N'emikisa mingi kakati olaba bujingo. Bujingo ayina companies nyingi temusobola kuzimanya. Ne Susan yennyini nga Susan mugezi. Ayina the many companies ayina. Ani? Susan Makula. Nga yazijjawo. Yes mukama. Ogambe ezo omusajja. Omusajja nene omukazi ayina. Susan company yazijjawo. Mwanji. Njyamu kutwaleko bonde bwana basazeewo okugamba. Abantu bangi kati nze bondaba osobola okugamba nti ndi employer. Osobola kikiza
ne kati gwa manyiko gwa manyi benkosa aba degrees aba diplomas kati gwa kuba manyi tero kuita ne gamba nga ba reportinga acho tukone ko ina nabakusasura ina nabasasura buli mwezi natete wasalama nchi nyumiza omuchala ina companies nkutidde ebisagala bingira musagala byogera kakati lindako ngato namvuga speed tujione ekintu kya mami Susan kino amazima nga yagayitiriza nnyo abantu ne bawakanya ekintu kyeky'ebyapa n'emmotoka anti kati awe ninanza obuzibu bwange obuzibu bwange bwe buli golwaki omufiirako n'owakana nnyo nga bwe kitasoboka nga bwe yali avuga simanyi bibina ndabyeko abasajja banyi nga batambula ku bigere nga bagabidde abantu emmotoka nze abantu balwawo nnyo okumanya nti nvuga emmotoka nawe nokusula moto wennyini nalina abakayana nakati bakyakayana nti sivuga mmotoka naye ng'oli waliwo parkings ovunza mgomanye ewange ziri mu lujja gyenjagala lwaki osigazaako emu n'otunda ezisigadde ntunde zaaki kati nina nnaku kyentunze emmotoka zange emmotoka zange nzagala nze nvuga mannya ate zonna ebipiira biri mu bbanga biti tezuulira binnya tukabira bino ebibadde kati abantu bamanya Nuuwa kubanga Nuuwa nagano gitunda ayina kanuwa ayina Nuuwa atandikawo obulamu ate nno Nuuwa si yatandika obulamu motoka ki gye watandikirawo nze nga nvuza emmotoka ala nisobonya nasobola okubulya fulufiga nze navuga emmotoka nga tosobola kunsuubira nti nvuga emmotoka njagala sinakutoola kakati abantu bangi bwondaba tosobola mmanya nti nina n'emmotoka ezisukka mu 10 kanne Susan gojja kumulaba nti yazaayo emmotoka era ogaane ekintu ekyo lwaki abantu tebannakitegeera paka olwaleero annagambye okutegeera si kwabuwaza tesiteeka siteeka lwaki bagaana nga n'abasajja gye bali bangi omusajja akeera kumanja naguli omukazi ekyapa n'akimuggyako ng'anoba gye bali kati lwaki owakana ono tamukase nti biikomyewo naye embuye yeetumya abizi yes buli muntu alina endowooza alina entegeera ye nebaliwa ne babigaana n'empulira ye n'abikako era babiddemu yes transfer n'azikola yali empulira ye bali nga tebaagala yali empulira ye nawe n'obikkiriza yes nzikiriza lwa nsonga ki nze nerabiddeko nga nze ku bintuuseeko bye bakaayana bye bawakanya nga biri kunze kennyini nze gambye teri muntu amanyi nti nina emmotoka ne wano okususawo embeera baali bamanyi simanyi mmotoka nga basiba ne ssente nosula wansi kisoboka mbadde manyi nti bino ebintu Katonda yabatuwadde omukisa endowooza kisinzira ni gwaguwadde waliwo muntu bulabe ki bwe yali akoze obba nabyo bisigaza kale kati buli muntu alina okutegerako n'okufumiitirizwa kwe yayaba nga tabirinaamu mirembe nga tajja bifiiriramu mirembe ngera kati bwe yabizaayo teyafuna bugingo kubuuza manyi emmotoka gy'avuga kati gyeyajjayo n'avuga eriwo esinga ebbeeyi kati naye bamwongedde n'endala gyemukoma omuvuma omusajja nga muga kati bebe oyagala ki so bino ebyama bibadde tugendagendako na out bino ebyama bibadde byetaagisa kisinza gwabinyumiza byetaagisa kati ogenda kuŋŋaana okunywa emboozi yange yabinyumiriza bba naye nga naffe atunyumiza yes tv yaabwe ogenda mugobayo yiyo naawe kola yiyo onyumye nkaagadde ako tv yiye bana abantu mwagala bamalako mirembe tv yabba yiye ogenda mugana okubinyumya kati naawe kola yiyo onyumye byoyagala baleke bakole mukama yabasitula Katonda gwe yasitula kano kyeteekateeka okubeera togenda kukisaanyaawo yes mukuta eddembe ly'abantu ne mwagala okulya enyiga mu balinnyirira naawe kati kola tv ogende wakanye simple naye full figure Pastor Bugingo Makula mutrendinga amanyi mangi naawe tulendinga kati gwali yanvuma naawe nvuma tulendinga oba kano musumba bakatuwadde era twogere ku ebyo ate mukyayogera nnyo tetunnaba kugaye tugenda out tugenda saawa ena mujja tulaba mu ndeego bawuwa twagala tuyoya buyoya tuyinza n'oyoya ne tubeera wano tugenda tubeere wano kana ne munaayogera bitya ate ebyange munabyogerako mutya kuba waliwo ekijjaawo temubotoke kwega mugenda tufugira awo temubotoke bemugoba nga tetugenda amanyi nga mangi ge tulina kyemwagala nze njogeddwako okuva ku ne banjogerako nga nkyalina mutu lwa maama nakati banjogerako ndi wakabi omwana wakabi tabula gwe musiba ku musula gwe teweebuuza mu bantu emiliyoni 60 tulina 45 empandiisa waliwo nesali mpandiisa teweebuuza lwaki fulufiga yayogerwako e Uganda wano nno nga waliwo abakazi era nga weebali wamma nakugamba nti abawozi ba Museveni tuli 360 mmeka wamma Suzani ku kintu kino ekyebipya n'ebikadde yabadde ategeeza ki
gwe wakitegedde otya nze nategedde ekyo ebipya n'ebikadde simple okwesonyiwa ebikadde banageze mama mukoyo obulamu bwammwe n'obwongo bwammwe kati nekoye nze ku Suzan ali emmere gwe bafumbira gwe balaaza ebigere gwe basenya amannyo. Yiino poloti etundibwa n'ennyumba yaamu esangibwa Wakisonga wakava e Nansana mu katawuni k'Ebbanda. Tawuni ekuze amakubo malungi era n'ebikondo by'olaba bye byawula akabanja mweri ku banneyiba. Ennyumba eno ya bisenge bibiri n'eddiro eddene ebulako plasta na kuggala. Weri waliwo abantu bangi era osobola okuvaayo n'okulya mu kibuga Kampala. Naawe ayagala poloti ez'ebyapa 15 ebuddo omukubira ku ssimu wansi awo n'obeera ng'oyogera ne nannyini waabyo direct. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange si septic yajjudde nti nno ajjaleta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kutuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.